Ochalaba Emikolo n'embaga ku Bukedde TV1. Uganda. Banesi maina wetandikira kubanga taata atangambye babuzeeko kubuuza. Naye ng'ebigambo nnina bingi. Nembadde njagala ngezeeko mpite mu bufunze ng'era omusomesa omutendeke. Kubanga abantu ttiimu eno enyimiridde emabega wano baakola omulimu gw'amaanyi kati nnoonya ne gwembuusa ne gwendeka kikyannemye. Kamafe ebaswa abooluganda kale njagala tutendereze Mukama mu luyimba luno. Tukutendereza nnyo Yesu, Yesu oli mwana kwatika omusaayi gunaziza nebaza omulokozi. Bananga abooluganda nyimiridde wano ne ttiimu ennene eno nga nsaba munzikirize nsooka okwozaayoza abaana baffe abafuuse ensonga olwaleero, Anita ne Richard, nga kati bali Mr and Mrs Kimbowa. Njagala nnyo okwebaza abaana baffe Anita ne Richard olw'obumalirivu bwe mulaze mwajja eka ne mukyala. Ebiseera ebyo nayina obukosefu ku mubiri era n'enkya ne ŋŋamba abaana bano baagala okutandika emikolo n'asobola okugibeerako, naye kyamazima okukkiriza kwammwe kwasitula okwange era nebaza Katonda nti nsobola okuyimira wano kati n'enjogera olw'ekisa ekya Katonda. Mukama yeebazibwe. Mwebali kubanga abavubuka ennaku zino bangi batya obuvunaanyizibwa, baddusa obufumbo, abamu kwegamba tebaagala nakuliza kigambo bufumbo mbaga. Yes, ekonomi tetambula bulungi, naye abavubuka bannange abalina abalenzeeko eyo mubayigiriza obuvunaanyizibwa embaga okuwasa obufumbo bwa kitiibwa bwategekebwa Katonda ng'abakkiriza tuba tulina okubuyingiramu. Mwebali nnyo okulabika obulungi, munyumye nnyo baana baffe, muweeseza Katonda ekitiibwa era naffe bazadde bammwe mutweseza ekitiibwa. Njagala nnyo okwebaza bazadde ba Richard olw'okulera Richard obulungi, muvubuka mukakkamu muwombeefu atya Katonda, era nzikiriza nti nga Bayibuli bwegamba nti bw'okakkana Katonda akuyimusa, Mukama ajja kuyimusa olw'obwetoowaze bwo. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. His grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. Mukabano batolesa okunenyezebwako, bano batolesa omusango gwo, kakati tubasindika mu kisa kyo ne mwana era tubetolola nga bajulirwa. Tobufumbo obuva gy'oli buyimirira, tobufumbo obuva gy'oli buwangula ensi. Tubetolola nga bajulirwa, tebaliremererwa, tebalibulwa mu linnya Yesu Nazareti. Twanganga buli maanyi, buli nkola zonna ez'omulabe Sitaani tezirina mukisa era tezirina mukisa maaso gaabwe. Tisaya Mukama Katonda ebavirayo.
bayibuli eyogera gye muli Malaki teri ababati erinnya lyange endiba y'obutuukirivu eribaviirayo n'okuwonyezebwa mu biwatiro byayo bwe mutyo munaatambula nga musamba ng'ennyana Mukama abaviireyo nga bamusazeewo muwa ekitiibwa era tusabira amaka gammwe buli anaagaŋŋaŋŋanga anaalemererwanga tusabira amaka gammwe tiganawakinga out twebaziza olw'abaana twebaziza olw'obugabirizi twebaza olw'amayumba twebaza olw'emirimu egyeyongerako twebazayi Mukama nti gano ogalonze nga bwegera mu Malaki nti wanoonya omukyala n'omusajja omu wadde waliwo abakazi abala ng'onoonyezadde eri ate Katonda bantu bawonga amaka gaabwe bali kusitulira omulembe oguli kukyerekuweereza era myaka mingi tuba twagenda dde okwebaka abo abali bavaamu bali kuweereza kala Ibrahim kala Yakobo ne Isaaka entiisa ye beetoolola n'engula y'obutuukirivu beetoolola tukusinza Mukama tukugulumiza mu Kristo Yesu Mukama waffe amen. Out of your children, out of your businesses, out of everything that you do. Ebirabo ebirala bino jjajja abadde n'ekirabo kye kyayagala okubakwasa alabika alina ebigambo byagenda okwogererako bwe tunaamala MC atwale akazindaalo ke. Mukama mulungi ekiseera kyonna kyewuunyera kyamagero kubanga nze nasensi kupaddala era batudde wano ndikuula abaana newuunyiza ntidde ne ku kyokulya kyengobera ddala olwaleero kiriddeko wano mu abaana bano Mukama mulungi tumutendereze yaga buli katikitiki buli wetulinnya baana bange mudduke ebikyamu mutunulire eri Mukama Katonda affe bwe tuwasa abawala abantu teryanoba abengombe tutunobya bakyala mama kakataliwe bonna tatukwadiwana teryagenda tumanyi bulungi okukwata abakyala n'oyo tujja mukwata bulungi abala bakatambi eri tajamwetegekedde dda akatunda yalimye ebitafeeri yalimye buli kimu kiri bulungi okulabira ddala nti omukyala taliko kakujula konna akano kabaddeko mu vidiyo era tukakasa abazadde nakati nkiddamu nti muwala wammwe tetumututte naye asigadde muwala wammwe naye ffe kyetukoze kubanga tugaziyiza famire yaffe nga tugigaseeko eyammwe ate namwe nga mugaziyiza eyammwe mutugaseeko eyaffe. Abagole omwami n'omukyala Richard badde manyidde ekiro ekyomu naye kati omwami n'omukyala Richard waliwo jjajja wammwe agenze nga mukosefu Isaac Kakubye weboyogerere abalekedde ekirabo kino abasabira abaagala ffenna era abali wano tulina bye tukuŋŋaanyiza bibino katubiweeyo buli kinoomu tubagaliza amaka amalungi entande eyo tugibasibirira mutandikire omwo muzimba amaka era tujja kwongera okubeera nammwe buli nsonga yonna Mukama abakulembere buli kimu era abawe omukisa. I never knew you were the someone waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Kekadde kaffe bwekutyo bwe katukoze nyongera okubeebaza saako n'okubeera bannange simanyi ekyo nyinza kukola oluusi mba saagala kukamira mu kamera naye I feel like kneeling down for you guys. Mwebale kutuwagira, mwebale kutwagala, mwebale kusupporting emikolo n'embaga era nga kaakati ndowooza mufunyemu abalina kye mwagala okukoppa abalina kye mwagala okwongerezaako nammwe musobola okubeera nga mukubaakuba obufaanani abagole baffe ab'olunaku olwaleero abalidde mu bannaabwe akendo mulangira Suuna saako ne Beatrice wo tubaagaliza bulungi bwereere.
ate era nga naawe Richard saako ne Anita the beautiful one tubayozaayoza okubeera nga mufunye ekkula ly'obufumbo obutukuvu. Sigenda kubeera nga nsukakawo naye akalowoozo k'olunaku nyongera okujjukiza nti ekigonza ery'envu omukyala ali eyo ekigonza ery'envu eryo lyogaya ekigonza ery'envu kyekisinga okukola ki okuliwoomya okugondera omwami. Ebiseera ebisinga nti si buli asinga okwogera yaba asinze oba si buli asinga okuwoza yasinga. Weefula omusiru ojja kubeera nga wamma obufumbo obusobolera ddala. Nsigadde nze Jamilah Nampeera Ssebuguzi tugenda kubeera nga tukoma awo olunaku olwaliro. Tujja kusinkana Sande ate erejja tugenda mugabutikidde mubeere bulungi mweraba. Emikolo n'embaga ayambaziddwa ku Shona Designs abasangibwa ku Zai Plaza omwaliro ogwokusatu edduuka namba 4 ne 19 ne ku kizimbe kya Namaganda omwaliro